mbalamusizzaako nnyo manager Musiza okubanga mutulaba. Yenze kankaka, yenze muweereza wano Hannington Kasaga yali mu production. Tuli mu 2025 mwebale kutuwagira emyaka 5 egiyise oli ku Media Choice Telefina. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Olunaku lw'eggulo nga 6 omwezi ogwa January omwaka 2025 nakoowoolwa ngende ku poliisi okwewozaako ku misango egy'okukola oba okusaasaanya videos ezoogerwako nti nno zisaasaanya obukyayi, hate speech. Nawandiikirwa ekipapula poliisi nga yitiramu gye bayita economic desk mu kitongole era mulimu emmeeza eyitibwa eya cyber crime ku poliisi enkulu ey'Entebbe. Ne baŋŋamba nti nno ne bampa ebipapula nga bayitira mu police officer ayitibwa Mwami Twongo nansaavinga empapula ngende neewozeeko ku misango egy'okukola entambi ezisaasaanya obukyayi, hate speech n'ebirala. Kakati omusango ogwo nategeezebwa nti gutuvunaanwa babiri. Nze nalina okugenda okwewozaako wabula nga guvunaanibwa Omusumba Gordon Muzaale Sebandeke. Omusumba Gordon Muzaale Sebandeke yabula ennaku z'omwezi nga 24 Desemba omwaka gwa 2024. Nasembayo okumulaba ennaku z'omwezi nga 23 lwe nasemba okukola video ng'agenda mu buweereza ejjinja. Yasembayo okumpuliza nze namulaba nga 23 wabula namuwuliza nga 24. Nga 24 yankubira n'aŋŋamba weewaawo yali avuddeyo mu crusade. Yali agenze mu crusade ku buweereza bwa Katonda mu kubuulira enjiri mu kitundu ekyo eky'ejjinja. Bwe yali agendera mu buweereza bw'okubuulira enjiri lwe nasemba okumulaba yali ne mukyala we saako n'abaana ne bagenda okubuulira enjiri. Wabula ennaku z'omwezi nga 24 ng'akomyewo yaŋŋamba kakati wendi kuba twalina okukola programu etuyisa mu nnaku enkulu ennyonnyola ye kye yagamba ntakkiririza mu lunaku lwa Ssekukkulu oba luyite Christmas. Okuva olwo yabula. Waayitawo ennaku nga 4 ku 5 nga simanyi wa gy'ali nga n'essimu zaavaako. Nyongera okubajjukiza ng'era bwe nzize mbagamba mu programu eziyise. Nategeezebwako poliisi nti ye kiteeberezebwa nti ab'obuyinza baamukwata. Kale nno n'empitibwa okwennyonnyolako lwaki tukola obutambi obwo. Ndi wano okubategeeza ekisooka nti Omusumba Muzaale Muwambe yabula. Mukyala we nga bwe yabategeeza mu vidiyo ey'okubiri bamwambushinga era ng'okutuusa na kati nagenze ku poliisi nze okwewozaako era nabadde nkimanyi nti nja kumusangayo ku poliisi wabula saamusanze. Era sijja kubalimba sinnamulabako. Sijja kukugamba nti namulabye ne ku poliisi gye nayitibwa okwennyonnyolako mu kaduukulu teyabaddeyo. Saalingizaayo wabula nasabye okumulaba ne baŋŋamba tetumulina. Abamulina baali banga balala. Kakati lwaki ndi wano? Emisango egituvunaanibwa kangibabuulire. Ogusooka bantadde mu kumbuuza ebibuuzo kajjogi w'ebibuuzo. Ekisooka babadde abampise ku poliisi mu cyber crime eyo ku economic desk abampitanga 6 okuva ku makya ssaawa 3 paka kumpi lunaku kulumalako babadde bansoya bibuuzo. Kyova olaba nti program saasobodde gibawa lwaggulo. Ekisooka kye bavunaana Omusumba Muzaale bandaze obutambi obwabadde obwa Musumba Muzaale obutuvunaanisa nti ekisooka lwaki nakwata video nga Musumba Muzaale agamba nti eyaliko speaker wa parliament ya Uganda Rebecca Kadaga nti Museveni yamuwa obutwa. Lwaki nakwata akatambi ng'ayogera ebigambo ebyo nti era ng'amusaba alokoke yenenye. Mu katambi ke bandaze Omusumba agamba Rebecca Kadaga nti lokoka owone obutwa. Ekyabadde kimbuuzibwa ebigambo ebyo gwe wabikwata walina bigendererwa ki? Olwo lwabadde lutambi lumu. Bwabadde butambi nga bumpi ate nze mmanyi programu zenkola buli bwabadde very short. Akokubiri bambuuziza nti lwaki wakwata video
ng'omusumba His Grace Gordon Muzaale yeeyita Sniper Commando. Bandaza Katambi nga musumba aga nti nze ndi Sniper Commando. Nze ne bannange tugenda kuwamba Museveni. Era nga bambuuza gwe wakakwata era lwaki wakakwata. Ne bandaga Katambi akookusatu. Omusumba yampa Bayibuli n'ensoma ku bukulembeze obubi. Nanga nti omukulembeze omubi agira n'afa nga biri mu Bayibuli. Kakati omukulembeze omubi bw'afa abaana be bafuuka emmomboze, mukazi we n'afuuka nnamwandu, abaana be ne basabiriza. Ye yali Bible verse nze gye nasoma. Kakati ye omusumba yabeerawo okutaputa kubanga ye nga ye omuntu gw'enkyaza yataputa. Ye n'ataputamu ebigambo bino wammanga. Mbibagamba nga bwe biri kubanga mbikola mbimanyi. Temulowooza nti mba sibitegeera. Kakati ye omusumba n'ataputa n'ateekawo ebigambo nti woowulira ekigambo mukulembeze teekawo Museveni. Nti Museveni bw'anaafa Muhoozi ajja kusabiriza. Natasha basabirize tebajja kuba na kantu. Mukazi waafuuke Janet afuuke nnamwandu. Bye bigambo bye bandaze. Era nga bambuuza obikakasa banaafuuka bannamwandu. Pulaani ki gye mulinawo okubafuula babbeega era bannamwandu? Nabizeemu okusinzira ku ntegeera yange kubanza sibaayo na kiri mabega w'ebyo bye mba nkola. Kye mba nkugamba kati n'enkya nsobola okukiddamu. Ne bandaga obutambi bungi nti era complainant ku fayiro gye nayitiddwa okwennyonnyolako bamuyita state. State ye complainant. State. Ekigambo kye simanyi state kitegeeza ki? Wabula ndowooza gino emisango kitandise okubanga gimpisa nja kukitegeera kubanga bo baŋŋambye the state is complaining. Lwaki ebigambo ebyo byayogerwa? Kaakati emisango egituvunaana gye gy'okwogera ebigambo ebyo. Nga sinaba kugenda wala, nze nazzeemu ki? Kye nazzeemu kyekyo kye mumanyi nti kituufu nze nkwata obutambi obwo era nze mbw uploadinga. Wabula obutambi bwe bandaze si nze nabusaasaanya. N'olwekyo nsinziira wano nga ntegeeza yenna eyasaasaanya obutambi obwo nti mu basiru mu nsi be Nankabala walibanga obadde toliimu naye naatera okuteekamu. Nsaba okutegeeza abantu mwenna naddala ba content creators nga mmwe olinga bagamba batya bagamba Kamiliyoni akiyimba, Kamiliyoni agamba nti abataasiga nsigo balinda bakungula. Obutambi bwe bandaze bwabaddeko ekigambo Monica oba Monica TV. Obutambira bwe bandaze bwabadde buva ku mikutu mirala. Ne ngamba omusirikale nti nze omukutu ogwange TV emanyiddwa era ekoze emyaka 5 egiyise. Tuyingidde omwaka ogw'omukaaga. Video ze tukola zibeera for public consumption, tezibeera za kwekweka. Kitegeeza ebigambo bye tuba tutaddemu tuba tubiwadde public ku lw'ekigendererwa. Era ekigendererwa ekyange nze ngabite abita nkimanyi. Video zange ziba n'ennyanjula, ziba n'omubiri kiyite body, ziba ne conclusion erimu kye bayita resolution. Nti ku bizibu bye twogedde ebyo solution eri ki? Era nkola ntya okulonda abantu benteeka ku pano. Ekisooka nze siri faaza sibampita Reverend Peter. Nedda yenze kanka ka Peter Saalongo. Wano ku mukutu nkolanga host and editor. Kitegeeza nnina obukugu obusobola okujjamu ebigambo bye mba ndowooza nti tebifuuke kya kusomesa oba ekyokulabirako ekirungi eri society era eri public. N'olwekyo ebigambo ebyo byennyini bye mba nteekamu mba nnyina ekiruubirirwa kyabyo.
kakati ndabula omuntu yenna alina TikTok nga gwolowooza nti ffe twagula kamera za $5,000,000 kukukolera content gwosalemu ng'oggyeko bino bye batuvunaana bino nja kubatwala mu kooti nange olunaku lumu lwakuba nti njagala nnyo ba content creators mbaagala nnyo ebbanga lyonna nkoze content myaka egyo gyonna ng'abantu bamutambuza era nga content oyo ayamba nnyo abantu okukuza emikutu gyabwe ekitali kibi naye okutandika n'olunaku olwaliro mbalabula bino ebyaffe bye tukola si katemba ono si comedy store ebyaffe bye tukola bigambo ebiyimirirako okubaawo kw'eggwanga ekigambo kya Katonda ekitaputibwa mwoyo atamanyi kukitaputa ne programs endala ennyingi enkumuliitu zenkoze nga ziyamba abantu kati sensational content creators nga mukyamuka nga gwe ng'okyamuka temukiddangamu okwanguyira ku content wange bw'oba onoonya kiripu za kuteeka ku video ku TikTok yo kubira essimu oyo content mukola mba naye ku kamera sobola okuyigiriza ofuna atabya followers nga toyiye bigendererwa byange nawo polisi yambuuziza nze ngenderera ki okuta video ezifaanana bwe zityo bye bigambo bino bye nayogedde era nga nammwe mbibagamba nze gwe mulaba wano Kanka Capital Emmanuel nateekawo omukutu guno oluvannyuma lwa gavumenti ya wano saako ne media ya wano naddala ng'efugibwa ekitongole kya UCC n'ensalawo ngukoleko era mmire ensanafu mu nsi ebonyaabonya bweti sisobola babulira bimu ku byabaddeyo ne kan concentrating ku byampisizza sijja babulira ku ngeri gye bampisizaamu nze nga bampise kanjogere ku kyampisizza ekyanteesaawo omukutu guno kwe kuteekawo an alternative eri abantu abalina obusungu obw'enjawulo bwe basobola n'okuteeka mu society eri abantu abalina ebizibu ebituuka ebiyinza n'okubatuusa okwetuga nze mbawo omukutu boogere bekye kwegamba obusungu buli mu society obwali badde bugenda ne buleetera okukola omuntu ekibi bumuveeko kati osobola okuwakana osobola okukiyita kyonna ky'okiyita but emikutu gino I purposely put it there nenjikkiriza gibe era n'ebiriko n'embikkiriza biyiteko nga nyina obukugu obusinga ebitundu nga 7 byaba content creators wano kubanze gwe mulabaana amaani editor nkola obulanga obuli commercial nkola firimu n'ebirala bwe bukugu bwange olaba ebigambo sibisazeemu ekisooka omukutu gwange gwa buli omu awulira yenna ng'anyigiriziddwa mu society waddemba okujja n'ayogera ky'ayagala so si nti eyazze yayogedde bubi gw'osinzire mu maka goonyiige bw'oba oyagala media choice ekuwa omukisa gwa kyenkanyi nabadde ku poliisi ne mbuuza omusirikale nga mbuuzizza ebibuuzo nga nange n'ekyayi ne mubuuza ky'omusirikale yeekubya amasasi ne yetta wamulabye tinnamulabye ne mugamba kale singa mwamumpa wano ku media choice naafuna waayogerera ebimuluma teyali ekubye masasi kwetta abo abantu be mulaba benkyaza ababa n'obusungu obuviira ddala ku kkowa nze muntu yekka alina obugumiikiriza kuba nze ndi musajja muyivu nasoma psychology e Makerere University ate nze gwe mulaba ndi musajja mugunjuzi ametica kakati abantu bulwe bamma omukisa n'obamma omukisa ebigambo byabwe n'obituga temwina kwogera what happens ye musirikale nga yeevuga ayina amaka ayina abazadde okwetunuzaamu emmundu naye kuba amasasi ne gamuyita mu mutwe oyo singa baamumpa oyo afanda omugenzi agaba mukama mumuze mirembe singa baamumpa nali muwadde omukisa no ku media choice ne yeeyabya n'ayogera ne yecca yensonga lwaki mpa abantu omukisa abalina ebigambo abalala abali obulungi ne life yaabwe abatayagala abatamanyi nti no mu nsi mulimu ababonaabona bye bataagala kuwulira n'olw'ensonga eyo nkikaatiriza ng'era nkyogera nkigenderedde ng'era sikiruma mu bigambo byange nze omu ku basajja abalina emikutu ginnamwatulira first of all kyekikula kyange nze sikwenya ekyokubiri nze sirya lukwe
saagala ompiteko nkwongwerere bwenti atodde eno njogere kino nedda eyo si character yange si mbeera yange n'olwekyo ensonga lwaki Media Choice erina abasajja aboogera ebigambo ebisongovu ekisooka bo bennyini mbayambe baleme kwetuga bo bennyini mbayambe baleme kutuusa ku society eno bubi bo bennyini mbayambe bajjeyo obusungu obwo gavumenti bwe yabalemesa abalina emikutu gyabwe nga bagira gavumenti gye babalemesa okwogera mu lukale ne mu lujjudde eyo papasi emu lwaki era naginyonyodde poliisi bulungi era ne mbasaba nti nabo bwe babangayo wali ayagala okwetuga ankubirengako abeeko waayo nze nina cameras ezimala okulikodinga buli muntu ayagala okwetuga ambuulire ensonga emujja mu nsi eno bwe mba nsobola muwooye tuleme kumufiirwa eyo papasi emu papasi ey'okubiri lwaki video za Media Choice ziba nzito eri abakozi b'ebikolobero kubanga atali mukozi wa bikolobero nga tebakwogerako toyinza kugamba nti ebintu ebyo binyiiziza never. The second purpose why I give an alternative, I offer Media Choice is an alternative to gagged media. Media gibazingako bwe bati ne bagisbenjegere teina kyeyogera mazima kikwata ku muntu wano inze nateeka alternative ate kyaddala siragirwa ezo programs zenkola tewali akera kumacha nangamba tuteesa mu production ngamba Annington nangamba ebyo byogenda okwogera bijja kunyuma kati we setting about na setting ebintu bye omulimo gwe ne gugwa ne tudda mu editorial nentema byenzikiriza bigende mu nze mbambikiriza. Second option okimanye nti omuntu asobola okwogerako nga planninga na kutta naye nga tomanyi omuntu ng'oli naye ng'akulinako obusungu naye nga tomanyi Media Choice gwe mukutu ogujjayo obulumi abantu bwe balina ku mmwe abatemu b'eggwanga lino ku mmwe abantu ababi mu ggwanga lino musobole okutegeera ku mmwe bannabyabufuzi ab'eggwanga lino musobole okutegeera kiki abantu kye baboogerako ku street either mwasaamirire mwongere mwebambe oba mukikoleko society yaffe in the future ereme kwonooneka. The second purpose is to save Uganda from worst situations that can happen out of the anger that is building in a society. People must have a platform to express themselves such that the VIPs of this country can find solutions to the problems of the people. Kubanga enensi yaziba all channels omuntu wasinzira okwogera ku kimuluma. When all channels are closed, I become an alternative. Kubanze siriko ninga boda siriko wa NUP siriko wa NRM sirikani ate n'ekirala newankubadde nange ndi munnamawulire kino abantu muki mistake nga kanki basomesa olwaleero. Being a journalist does not mean I'm not a Ugandan. Ekyo mukijjukirenga okubeera munnamawulire tekitegeeza nti nze siraba bibi biri mu society. Ate nange alina omukutu sisobola guwa balala bokka boogere. Nze kennyini nange nsobola okugenda nenteekako ideas that build a nation to be a better nation. So tolowooza waliwo abantu abatera okunkuba ne baŋŋamba kaakati gwe kankaka olina kyekubiira okuba nnyo gavumenti. Nze siina budget ewolereza gavumenti. Saabawolereza wa gavumenti gyali, saabaogezi wa gavumenti opondo gyali, bonna abalina bye basasula okuwoleza gavumenti gye bali. I'm not paid to speak good things about the government. As well, I don't tarnish the name of the government. I speak about wrong things of the government. N'olwekyo ekyo kiri mu nze okuwa abanyigirizibwa omukisa basobole okweyogerangako baleme okwetuusaako obulabe n'eggwanga lireme okukumibwako omuliro mu biseera by'omu maaso. Mutegedde ensonga lwaki omukutu guno weeguli era mutegedde ensonga ze nannyonnyodde lwaki mpa omukisa abantu nga Pastor Muzaali ajjeyo okusomesa kwe. Ekirala omusajja oyo mugezi oba mumulaba. Njagala nnyo abantu abagezi. I love people who are very intelligent. But you see, being intelligent in Uganda offends some fools. That's the way it is. Wano mu Uganda okubeera omugezi kiina abasiru be kinyiiza. That is it. Here being clever offends fools.
baba baagala omanyi omuganda agera olugero nti omusiru takusiruwaza kati eno media choice bagiyita omusiru takusiruwaza oli abeera musiru n'ayagala abasiiga obusiru bwe nammwe mukalingono obusiru bwe bumu mutwale mu generation eddako n'olwekyo I enjoy clever men bwe muba mugoberedde omukutu gwange for a long time nyina abasajja babeera brave baba basajja bagumu nga si batiitiizi I like that ekyokubiri baba bagezi abantu benna be hostinze wano they are very intelligent kakati olwokuba tuli mu Africa mu nsi ezita appreciating abantu bagezi mu nsi eziraba obugezi nga kugamba olunaku lwobeera omugezi you become an enemy ekyo mukimanyi gye ekiri ne mu baana abato okimanyi nti omwana wo bw'akulembera afuna abamuloga en Africa bwetyo bweri kati nze kanka kasinanyezebwa ku bibi bya musiru ayagadde kusaanyaawo mugezi kubanze empo omukisa omugezi okusobola okubbulula abalala n'omusiru ayigire ku oyo ageziwale naye sigamba nti omusiru bw'asalawo okugamba nti tajja kugeziwala musango gwange. I like intelligent men and one of the intelligent men I have talked to is Gordon Muzale Sibandeke. He is a very intelligent man when it comes to the word of God. He's very intelligent. So those are the men that I like. N'olwekyo ekyaddala kambabuulira omusajja baamuwamba seeka kasoba na mulamu kubanga sinnamulabako okuva ennaku z'omwezi nga 23 mukyala we yabannyonnyolera vidiyo nagikola ataagiraba genda ogirabe wabula ayina fayiro gye bamuteekateekako simanyi oba bagiteekera mulamu oba bagiteekera mulambo naye kanyongere okusaba kubanze mwagala ate abadde wa mugaso kanyongere okusaba abaamuwamba abataagala bantu kikulu ekyo bamukomyewo nga mulamu kubanga omuntu ne bwazza omusango bakola ki kakati mu mboozi expansion zange ezo bbiri ti omukutu gwange guno njagala nnyo okuguwa abantu abalina ekintu ekisobola okubanga kitta society nga bawulira efa ne baagala bakitereeze oba ne baba tebalina solution ya kukitereeza ne baagala bakyanjula eri public mukitegeere mubeeko kye mukikolera. Ekyokubiri omukutu guno n'enguwa abo bannannyini buyinza n'abasiru abali mu society waliyo bannannyini buyinza eriyo abasiru eriyo abatategeera eriyo abatawuliriza n'ab'entondo nammwe mukitegeere nti newankubadde kyekikula kyammwe naye ensi tebaagala olwo munoonye solution mubadde mutya kubanga omusiru n'omugezi fena tuli mu nsi emu Mukama Katonda yasalawo okugabako amagezi omunamuwako akajiiko omulala n'amusenera bakuli ate si musango n'olwekyo the second purpose of this channel is to tell those who are doing wrong things that the world knows such that you check on yourselves to make sure that we live in harmony as a society. Kakati bambuuziza ku by'okweyita bakomando tuli bakomando simanya sniper commando bakulu omuntu bwankubira essimu nze kanka kanangamba mwoyo mutukuvu yangambye kanka kanzijawo olukuso oluwakanya mwoyo mutukuvu omusajja asaba alabikirwa ate ebimu ku byayogera bisinzira kubikolebwa sitaani ku nsi kakati bwabaawo message nti gundi yaweebwa obutwa nze atali musawo. How do I prove that is right or wrong? Kakati tombuuza bibuuzo bya kisiru ne bwoba musirikale. Mbuggo proving otya nti nno gundi yamuwe ekuga gundi baamuwa obutwa. Oba omuntu kinti baamuwa obutwa. Nange kye kibuuzo kyennyini kyembuuza go proving otya nti tebaabumuwa. Fenanga tugenda we find solution nga tumanya nti agwe kiwayogedde kyabadde ekituufu kyekino. Why don't you want to answer when you're asked questions? Kubanga abantu abamu aboogerwako they are people of national interest bayambye eggwanga lino n'abamu abatayagala boogerweko baagala baowuninge ebirungi by'abalala. Omanyi omuntu atalina kyakoze ayagala omuwaanira abalala ayagala nnyo gwe okole emirimu ye bamuwaane nti running a country is a collection of so many brains, not only one. Structures ezibeezaawo eggwanga tezirimirira ku mugongo gwa muntu omu ne begaba maka. Tosolaga nti taata gwomanyi ddule booza engoye gwomanyi sabbuuni gwe boozesa engoye gwomanyi bwe basiba embuzi gwomanyi amazzi gye balina okugajja wabula oteekawo structures n'oteekawo ne instructions ezitambuza eggwanga. So tojja gamba mukazi nti owaaye Yesu wamugamba okufumba emmere nti oyagala emmere eyo kya naye ne lwokomyewo ku 10 ogw'ekiro aba yagibugumiza n'agiboobeza mpaka ku 5 z'amanyizo dda kati ate omukuba nti ku 8 lwaki teyokya ng'ate togula manda.
Omanye obusajja bwano Uganda obu bwafuga bbi obulala tebulina mpisa. Kakati abantu bambuuza nti waliwo omuntu ajja nakubuuza mbugojjawo obujulizi nti gundi tibamuwa butwa gwe sooka ompa obujulizi nti tebamuwa butwa gw'obujjawa nti tebamuwa butwa. So when you talk to someone who tells you he speaks to God, nze siina mafuta gamala kutegeera ayogera na Katonda n'atayogera naye, wabula nze nnyina omukutu Katonda yagumpa nampa n'okwagaliza, nze njagaliza nampa n'obuteerya ntama n'obutatya. You call me at police, I come. I respect, nze respectinga nnyo omuntu ampise ng'obuyinza abulina era bwampita mu ngeri ennungi ngenda, wabula so si bino kusambala kakati omusumba bamukwata. Wabula kike ngamba ekisooka, abantu mwe n'aba media choice abamanyi kyetuliko si bulabe, kyetuliko twagala eggwanga tulibeeremu ffenna mu kukkaanya, kyetuliko mirembe gyokka, wabula emirembe tetusobola babuulira mirembe wegiva nga tetukoonye ku bizibu ebisinga kuva. You cannot provide solutions to no problems. You have to provide solutions in a time when there are problems. Olina okuprovidinga ekyokuddibwamu ewantu nga kyoddamu wabaddewo ekizibu, tewali wabeera solution watali kizibu, so tukoona ku bizibu. Kati mbasaba mwenna abatugoberedde ebbanga, tulina ekizibu kyekisooka. Obulamu bw'omusumba Gordon Muzaale emyezi 2 gye mumanyidde, mukwana akamumanyira emyezi emeka 2. Obulamu bwe bwonna abadde mubuulizi wa njiri era nga Mukama yagabirira, Mukama Katonda yagabirira. Obulamu bwe bwonna abadde mubuulizi wa njiri, Mukama Katonda yadde amugabirira. Kati wenjogerera abaana be tebalina kyakulya. Kati waliyo abasiru gw'ogamba nti abaana ba Musumba tebalina kyakulya n'aseka. Nsaba nkubuulire agamannyo g'oseka nga twogera ku bizibu gakunkumuka ng'ofudde, gavaamu ne gagwa. Amannyo geeyambisibwa kulya. Kati gwe bw'ogakozesa okusekerera munno ali mu buzibu tekikola. Enewe oli wa ddembe kubanga buli omu Katonda meddula ye yagimuwa mu ngeri ya sitayiri y'enjawulo. N'obusuwa obutwala omusaayi ku mutwe waliwo obukuba empola, obukubira mu normal speed n'obwanguya ng'oli apapa. Alwawo kwegamba ayanguwa nnyo kola judgment ne ku byatamanyi. N'olwekyo one of the problems gye tulina, mbasaba mu bwewembeefu tulabirire mukyala Musumba n'abaana b'Omusumba. Njagala tufuneyo ko kasente tulabirire mukyala Musumba n'abaana b'Omusumba mu kaseera nga taliwo, kubanga ne bw'abadde aliwo nga tannawambibwa enjiri y'ebadde emuyambako okulabirirwa. Ne bw'abadde aliwo abaana be asobodde okumuwaayo ng'ategedde ekigambo kwe babadde basomera. Ne mukyala we yabannyonnyola amaka mwasula yagafuna atya, abo abategedde ekigambo kya Katonda be badde bamulabirira. Kakati mbasaba buyambi, ng'obuyambi obugenda wa mukyala Musumba n'abaana be. Bano ffe tuteekewo embeera enoonya Omusumba, kubanga tugumiikiriza ne tubaako kale we tukoma. Ogumiikiriza amateeka gateekinga ekkoosi yaago. Kakati amateeka bwe gatateekinga kkoosi, Haji Nadduli yakinjigiriza nti where there is necessity there is no law. Ewali obwetaavu, ewasinga okubeera obwetaavu, etteeka liba terikolawo. N'olw'ensonga eyo nkimanyi bulungi akaseera kagenda kutuuka tubanje Musumba kuba muntu, n'omuntu azizza omusango akwatibwa n'atwalibwa mu kkooti. Ndowooza y'ensonga lwaki poliisi yampise nange okusobola okujjuliriza fayiro, kuba poliisi bwe kuyita beewandiika fayiro era bali mu kuwandiika fayiro. Naye mu kaseera k'okubonaabuzibwa, kubanga Musumba Gordon Muzaale yakasibwa, ndowooza guno gugenda kuba gwakuna. Ogwasooka yajja n'ayogera obubaka obwamuweereddwa mu Mutuukirivu kwani yasse alonda Nyakairima era yamwogera. Ogwokubiri n'alagula okufa kwa chairman. Yaga chairman agenda kufa lunaku bwe ruti, awo ne bamutwala. Chairman abaagala chairman ne bagaa tojja kulagula lwagenda kufa, gw'omutta. Chairman teyafa, ye baamusiba. Waliwo n'akantu akalala ke mbuuza, bw'obanga obadde okola birungi kiki ekikunyiiza? Ddala ng'obadde okola birungi, kubanga Bayibuli esoba n'egamba nti abo abaana ba Falaawo yabonyaabonyezebwa n'aweebwa ebibonyoobonyo.
bw'oba badde mufuzi mulungi ng'oli mu parliament olwo ng'oli chairman w'ero si wanu mulungi otya ki? Why should you fear when people say ogenda mu geyeena? Bw'obanga gwe entegeraganayo ne Katonda, lwaki ofa nnyo ku baana b'abantu otuuke okubasiba ogambe nti lwaki bagambye ngenda mu geyeena? Si be balamula obulamuzi nga Bayibuli bw'ekyogera mutyenga bannannyini buyinza n'ebiragiro. Naye Bayibuli ekugamba nti Katonda ate yeewa okuntikka asinga, kati ntyani okusinga? Kuba Mukama Katonda ikirwako era ennannyini biragiro kakuuse oli atayogerwako, ng'era kizibu nnyo n'okumanya yatandika ddi era avaawo ddi. Kakati wakati w'okutya abantu, Bayibuli kyesoma nti mulimu ekizibu, mulimu ekyambika okutya abantu n'okutya Katonda olondawo ki? What make a choice? You have to make a choice wakati w'okutya omuntu n'okutya Katonda. Fear of God and fear of men. So you choose. Why would someone choose to fear men than taking it as a priority to fear God? Enamba yaffe kwe tukolera wano eri 0702 noonya buyambi bwa Pastor Gordon Muzaali. Kakati byawedde bitya? Bwe bamala okunsoya kajjogi w'ebibuuzo nabategeezezzaako nti obutambi obwo bwe mutambuza si bwange, wabula oli yabujja mu puroguramu yange. Mugende mulabe puroguramu eyo eyogera ki? Kubanga bw'ŋŋamba nti kankaka bw'olifa maaso eyo abaana bo bajja kubonaabona. Nze ndowooza nkola ntegeka nnungi ekyo kyoyogedde kireme kutuukirira, wabula sikusiba sikuggyako mutwe. Kubanga oyinza okubeera actually ng'ondabudde ti engeri gye ndireze gye seekoleredde nkole nnyo oba nnyongere okuteekamu abaana bange empisa singa baba tebalina mpisa. Kati ekimu ku kituvunaanya kwe kugamba nti Museveni bw'aliba avuddewo mukyala we alifuuka nnamwandu, kubanga ekigambo nnamwandu ye mukazi atalina ki baawe ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Simanyi ogole guba musango. Ekyokubiri, naye ebyo ndowooza kkooti ye n'abipuruvinga oba emiggo. Kati wano abamu baasalawo solution zaabwe kibooko and torture. Just okutwala eyo bafuna amagalo ne bakulumaalumako obunyama ne bakola ki? But the destination kyembuuza wano mu Uganda abayindi baziika vvu, Abaganda baziika omulambo nga mulamba. Tulina n'abakulu b'ebika be bazinga mu mizingo gy'embugo 100. Nosanga bamutadde mu mizingo gy'embugo 100. Kakati omusiraamu ow'essande emu etalina na kubanga yakwejalabya n'omukulu w'ekika kya Buganda ow'embugo 150 ku 3 mwenna mba mulagawa. Kati muno ne bw'omutoolako akanyama naawe eyo tegenda kuba si jjinja lya muwendo tyalafuuka golodi bamwambale, abakyala bamuteeke ku ngalo, abasajja abalinamu kasente bamutonere ba girlfriend. Nedda, toli golodi, ojja kufa, ojja kuvunda. You will die, decay, decompose and make manure. Katonda bw'atyo bwe yatonda ensi. Katonda ebifo by'alina mu ggulu bya myoyo si bya mibiri, ogwo gw'okozesa okusikako banno obunyama. Kati mbasaba, nsaba mukyala Musumba tumulabirire bulungi mpaka mwami we lwalidda okukola ebikyetaagisa. Mukyala Musumba ajja kumwebuuzaako abaana abali bameka n'ettaamu ejja bwetandika, bw'aliba Musumba tannadda tumulabirire. Kati waliwo ayambuuza ekibuuzo naye muba mwogera byaki? Nze nga sibuuzanga ku mulimi nti lwaki alima, nga sibuuzanga ku musirikale nti lwaki akutte emmundu, sibuuza musawo lwaki abalwadde bakaaba nnyo naye asigala abajjanjaba. Sibuuzanga ku akuuma bisolo mu National Park nti gwe tobiraba ku TV nga biri ensolo gwani. Buli omu akola mulimo gwe. Kino tukiyita professional hazards. Ebintu tebisobola kubeera birungi buli kaseera. Akaseera kukombuliza nti mukola muki, ke kaseera akabi ke tusanga nga bannamawulire. Naye tekitegeeza nti ekiyungu bwe kijjula ennyo omukka, kati omukazi ng'aleka emmere ng'esirira. Nedda, ekiyungu kasita kijjula omukka, emmere n'etokota nnyo, akatogo ne katandika n'okusammuka amazzi, awo omukazi amanya nti kati emmere egenda kujja. Ate kambayigirizeeyo kintu kimu ku bannamawulire gye muba mudduka ate ffe gye tuba tulaga. Munnamawulire bw'atyo, mwe nga mudduka for safety, journalists are only running to capture news of how safe you are going to be in the future as you run. Nga mudduka ebiseera ebyo biba biriwo.
ewali tabbu bannamawulire gye tulaga tulinga bazinya moto ewali omuliro gye guteta ffe tugendayo na kamera bo bagendayo na mazzi abasirikale nga mwe mudduka mwekweka ewali gye zisinga okutokota gye balaga emundu ekyasinza okuvuga ennyo we bakuba awo wennyini kakati unless nga common sense is not common to you really nga one of the most important senses called common sense nga togirina lwobuuzo w'amawulire mbu mwogera byaki lolo yange eri ki mu society nze siri ordinary content creator nti noonya besambye ndyoke ndabe wakabina bwe bamukubye nnyo nedda I'm a content creator who cares about society, who cares about the well-being of people in the society. Now I mind about history, nzijukira ebyafaayo we bituyisizza nsobola okutambuza obulamu bwange nga bwe buli alwonsoke ntegeere n'ebiseera by'omu maaso biyimirirawo bitya. When you don't know the history, you cannot stabilize on where you are, and you cannot know what the future holds. Kubanga byonna batobimanyi. You need all of those things to ensure that you have success. Tetukolera kubaawo bubi, tukolawo n'okubaawo kwabaliddawo abo betuleka mu nsi. N'olwekyo bw'obeera awo ng'oli wa commentinga ku video zange nga tonnambuuza kya kisiru nti mwe video mukola zaaki. Sinnakubuuza gwe bw'oba otunganga tonte nga totunga yaki empiso tefumita. Tolabanga ko empiso gwe yafumita n'afa. Siraba nko muntu agenda mu saakaasi azannyisa misota gwe nali mbuuza nti lwaki odda mu saakaasi. Azannyisa omusota ng'akimanyi gwa busagwa. Abakola mu zzu nze nababuuzaako nti no lwaki mukola mu zzu. Ffe bannamawulire tugenda wali trouble. Omusirikale akuba wali kizuka we kisinga kwegamba ewali base ewava obulabe waalaga, because that is the job of a security officer. He goes where there is trouble. So I cannot ask a police officer lwaki ate ogenda gye zivuga kubanga bwe ndaba omusirikale ngadduka gye ziva kati atenza omuntu wa bulijjo nkole ntya. So as society, respect our job because that is what you do. So kati waliwo ate batera okumbuuza omanyi lwaki mwogera nnyo ku muhoozi? Is a commander of the UPDF. Anile singa akivuddeko singa abadde muntu wa bulijjo nali mwogeddeko lwaki mwogera ku Museveni? Museveni is the president of Uganda. Who should talk about the president of Uganda as citizens of Uganda? Lwaki mumwogerako bwe mutyo? Yajja ne manyo, yajja n'akatabo nti abamwogerako balina mwogerako bwe bati. Ebyobufuzi temubitegeera. Politicians enjoy criticism because criticism is the source of answers to the problems of the society. Kati golo okuba oli eyo oli sekulitale bakuwa omusale emitwalo 3 bakuteerako n'akawujjo ne kewuba you're questioning why we should ask about. You see, being a citizen of Uganda is a responsibility in itself. Ogwo gwennyini okuba munnauganda mulimo. It is already a job. It is your job to make sure Uganda is a good country. Uganda is a prosperous country. Already mulimo. Now why should you question people who critique the baddest things in society? Omulimo gwaffe amawulire si kuzina squeeze na government. Omulimo gwaffe amawulire si kwekwata squeeze na police. Omulimo gwaffe ogw'amawulire si kwesiga kizigo. We work in disagreement. We must disagree to agree. Police bwebanga ekutta omubbi nze siriwo okufuuka emusi kuba erina omwogezi waayo, erina buloga waayo afande Kituuma Lusoke ye buloga wa police. Why do you want me to use my channel to speak good things about police? If it is police is good, everyone knows it is good because the society is okay. Is that a topic to talk about? But we're selecting topics to talk about. The biggest people in this country are in the ranking in Zenga Kanga Kangandos. The most important, the biggest people someone can talk about in this country, one is God. For God and my country. True is the Kabaka of Uganda. One of the most important people. Priority number 2 after God. From Uganda, tumita kisikirize kya Katonda. Botoyagera Kabaka tuba na mawulire. 3 is Museveni, the president of Uganda. Whether omwagala oba tomwagala oba anaavaako nkya, he must be a topic of us who do critical society analysis, about political analysis. So you want us to talk about who?
We need to talk about the legislature, the arms of government. We need to talk about the executive, the judiciary, the legislature. But now we need to talk about them. Actually, it is so important that they hear. Actually, ngojeke ekyo tukuba emigono tusiba. Twalibadde tusasulwa n'okusasulwa. Twalibadde tusasulwa okutegeera ennyo. Twalibadde tusasulwa okubanga society tugitegeera lwakuba abasiru baano batukuba migo. Akukwata n'akutwala n'akukweka eyo toddangamu okunjogera ku gwani. Nze kyensinga okumanya eyatya okwogerwako baamuleka mu lusuku. Eyatya okwogerwako maama we teyamuzaala. So in this society, don't ask foolish questions. Our job, we do it. Ate bw'owulira tebakwogerako manya tolina kyokola. Oli mu katemba. We have braved. Bw'ogenda ku Media Choice ng'ogulawo mukutu. Gugamba gutya. Brave on common man's issues. Bold on common man's issues. Common man's issues. Kugamba tuli bavumu nnyo ku nsonga z'omuntu wa bulijjo. Ekyo twakyewa. Our topics of discussion are politics, people, news in form of current affairs and culture. Awe twetololera ku Media Choice. East Prime yekola bintu mbaga mikolo. Bulango firimu byekola. But here we talk about those. Nolwekyo bategezaako nti kino kye tukola si bulabe si musango police tetuli balabe bammwe. We work alongside you. Ate bwe tuba tukola nfe ne police sisi kwizi tulina okusikangana ebitoji. Ekyo kimanyiddwa. Where on earth do you find police working in unison with journalists? And when you become a police journalist, you are a reporter. For us, we are not reporters. We come on the side, on the analysis. Waliwo ba journalists nga reportinga nga bwakirabye. Fe tugende ebuziba waakyo ne tukubulira ebyafaayo n'ebikyekwese emabega. Omugezigezi atalina magezi gamala g'abalowooza nti atukoleddeko olugezigezi. Ebyo tetubikola. So mbajjukiza nti tuli bagumu ku nsonga z'abantu ezo tetuzivaako. Ekyokubiri guno mulimo tugukola with passion temutuyigiriza bwe tugukola. We know it. Ekyokusatu bino bibaamu professional hazards bwe bibaamu tuddeyo gye muli kubanga bwe tubikola ate biyamba mmwe. Kati mbasaba n'obwembeefu tubeezewo mukyala Musumba n'abaana be mpaka Musumba Lwanadda. Ate wiiki eno bweyita ngenda kuteekawo okubanja okwannamaddala kubanga bwe mbeera n'omuntu ze kankaka nwanirira abantu bannange mubajjukira bembadde nabo bwalwala mbaawo bo tebabaawo. Ekyo mukijjukire. Nze kankaka bwe nfuna ebizibu abantu b'enkyaza abasinga n'okujja tebajja. Nze ndwala n'embeera mu ddwaliro n'enseegere nga bano b'enkyaza tewali alabikako. Naye nze bannange bwe bafuna obuzibu mbasondera ne kasente nkanoonya mu bawagizi n'enkatwala n'enkasasula lola empuuta n'ekuvuma walidde sereza banaye Abaganda bamuli bakopi. Banaye muli bakopi. Kasajja kakuweereza 15,000 akasajja kakuweereza 15,000 kakuvuma walidde sente za wampadde zaaki nga mutuufu zikyakuluma. Lwaki oba wazimpadde? Bino ebintu ne bumulaba video zino zinyirira. We have a whole long list of production. Tukola ebintu ate tuli bantu bakugu. Nze mbaawo ku lwa bannange n'osanga omuntu mbadde mukyaza naye bw'afuna obuzibu ngenda gwe mwakalaba mmeke wange nze siina bizibu sifuna bizibu mpita roboti naye ate n'obuddako ne bukuvuma gwe bw'okyala ku mukutu gwange sifuuka taatawo naye ate nnyina obuvunaanyizibwa kubanga olifuuse munnange lwakuba abamu ate tebabutwala kunze abamu kusharinga naye akantu kagamba baba wadde we run on a small budget ate ya bulango era nakyo nkibakubiriza bannaye mutuweeyo n'obulango tusobole okuddukanya ebintu bino kuba ebyaffe bye tukola ate si bye bino ebyabalala bamala abalala programs bakola abanywa bbiya abakola ki bakyala ne babawa emyenge ne babawa tiketi z'ebiduula ez'obwereere naye ffe zino ensonga eziruma abantu tezisasuza ensasula yaayo miggo n'amakooti naye twabigumira tubayiirewo omubiri. Tulabirire mukyala Musumba n'abaana be ye program y'olunaku olwaleero bampisera poliisi n'engamba egenda kumpita emirundi mingi ku nsonga ezo kubanga ate ekirala kansembeewo waliwo omugundi waliwo omwana omuto mu ndowooza abantu abamu eno channel si yammwe kugundi ku DSTV okwo kuliko National Geographic ey'ebisolo bino bwe bikulema genda olabe channel y'ebisolo genda olabe wildlife
kubanga gwo omutwe gwo gulabika guba gwansolo omuntu atasobola kutegeera nti ebizibu bibaawo mu society gagendo labe channel z'ebisolo media choice gireke wano waliwo bantu bategeevu waliwo bantu balumirirwa bannaabwe mu society bannaye twagala abagoberezi naye omugobereza alinga ensolo tumuleka ye naagenda n'aba channel z'ebisolo n'olw'ensonga eyo ak'obuntu si kante tubeemu ne humanity tuyambe bannaffe mu kise ate ebizibu tebiina fashion emu Katonda bwe yali akutonda yakuweerako katabo takubuuliranga bulamu bw'olina buddukanya abukuwaako obuyinza obuddukanya kati bw'obuddukanyiza mu mistake bano balina ogikuyamba ogivaamu okuggyako ng'efuuse ya lubeerera feza abamawulire za lubeerera naye ziba za njawulo kubanga omulimo gwaffe ebizibu bye tusangamu bye bino tetusobola kusanga nti n'ekisolo kyazze ne kindya kubanga zisikola mu gundi mu wildlife sisobola kusanga nti neetemye enkumbi kubanga sirima wabula ebizibu ebyaffe bye bino era tubikwatanga bwe bizze n'olwekyo mbasaba ekisooka ngenda bakoowoolako musumba nga aleetiddwa mu kooti era ekirala tubanje kubanga yawambibwa buwambibwa sirabanga poliisi ng'eyogera afande Kituuma si bloga wa Uganda Police simulabangako kyemanyi kubanga kirabika chieftains of the military intelligence ye bayinza okuba bamulina sirabangako ne bloga wa UPDF nga naye ayogera afande Feri General Felix Kulaije suli ankonga akola report ye bloga wa maje afande Kituuma ye bloga wa police sibawulirangako bwe bakyogerako kitegeeza nti ono muwambe bamuwamba bamutulugunya bali bambonyamya kubanga sikinako obujulize ekyo nti oba bamutulugunya oba simanyi naye ate sikiwanti wano mu Uganda omuntu akubuzaawo n'akuwa omupaliso ogunyirira sikiwanti no musumba muzaali sikiwanti ali ku holiday Dubai kino kyenkakasa nti ali mu kutulugunyizibwa kubanga ze side effects zetulabye kubiyise ebyafaayo bikuyigiriza ebiriwo ne bikulaga n'ebigendo baawo mu maaso kati embeera bw'eba etandise bweti nga 2025 munaatuwulira ffe guno gwe gwaffe mutuleke tuliisa abaana baffe naffe guno omulimo ffe tumanyi bwe tugukola nosobola okuweerera abaana kakati gwe bw'olowooza nti gwe olw'okuba ogugo sijja kwogerako my friend this is a job and it is one of the jobs that help people nsembayo nkowoola buli muntu yenna alina ekizibu teweetuga jangu eri kankaka ne media choice weeyabye nze siruma mu bigambo jangu ogyeyo obusungu bwo bwonna oba omuntu yakuba oba omuntu yakunyigiriza oba olina gw'oyagala okutemako omutwe tomutema jangu society kubanga oli ayinza n'okuba ng'omuwalana naye nga takumanyi nti omuwalana oba omusawo yakubako mukyala jangu omulangirire wano ku media choice bigwe bikome we should have actually mass eyo nja kuzimba ne ruumu njiteekemu soundproof ng'omuntu agenda omunaleeka nebizibu bye byonna ne bimuggwako nadde waka ne yeebaka tusobole saving obulamu so ayina ekizibu kyonna nze kankaka nzija wooli ne nkujjako video kasita nkizuula nti kiina society kye kigenda okuyamba ekyo nkikapityalinga ate ne nkiraga abantu ate ffe situerya ntama n'olwekyo tukolera ku 0702 tubasiibudde nja kubalaba mu kitundu ekirala bwe amawulire gonna genziramu okufuna ku musumba bw'anaaba agafunye nja kubawa mbasiibudde mweraba.